President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Oweekitiibwa President and First Lady People power! Our power! Wakati na buffet Katonda, the sisters, abakungu kubemengo manyicho kuli kutambule abatumanyi nnyo bagenze bitegula mpola naye luno olunaku lukulu nnyo Finyanzi erife mikwano gye baganda be bakola nabo kyova olaba nti tetukoowa era tunyina kukoowa basebo ne banyabo obaka bwenjagala okuleeta olwaleero si wange nze kawange n'enju yange namagende yankuko obumukwatira nyo njagala okusooka kuneebaliwo obubaka sebo omugole waffe mukulu Nyanzi nakigiddwa obubaka buno okuva ewa mukwano gwange era mukwango omulangira David Kintu Basajja Mutowasabasajja Kabaka nasobodde kumala leero naye yansabye buno obubaka bukwase omuntu yekka abakwatako ababulako yemabyo yenka sabazikirize bweretekerenye mukwasa antumye bayozerize okutuuka okukula lino oli okufumba obutukuvu simanyi kirimu oba mulimu ki oba mulimu ki oba mulimu n'obubaka bwa Ssaabasajja goonoomanya abasibu ne banyamo obudde bwagenze era ebigambo byange tebigenda kuba bingi olwaleero newankubadde tumanyi bulungi mu bulamu nti omuntu aba n'embaga bbiri eziri meeja mu bulamu bwe embaga ey'obugole ng'awasa oba ng'afumbirwa n'embaga nga bamuziika luno olunaku lukka lwetulina chance okwogera ku Nyanzi ebintu byonna naye ate bwe ngamba kwogera ku Nyanzi bimbadde ndowooza okumwogerako okuva olunaku lweyantegeeza nti alowooza olunaku lwagenda okukwasa embaga nyinza okumaliriza nga obutebe bwonna bukalu kuba nyinza okwogera ebbanga ddene sente byangesigaliza njagala jazikuyozaaleza muganda wange okutuuka kukola bino webale kutuweesa kitiibwa webale kugumiikiriza omu ku bakadde baffe yabadde wano n'agamba Nyanzi emyaka gye egy'obuvubuka gyonna yagifiirwa ate takituufu era Nyanzi olumu yali akola interview n'agamba okubeera first born kyekimu ku bizibu byazidde okufeesinga infact nangezikanya naye nti bandikozeyo olunaku nga lwa first born omusajja oyo yeetika omusalaba gwaffe ffenna twakufiriza ebintu bingi nnyo sebo njagala manye ekitusiima
bingi nnyo oyo yakuba endigo gyayawe oyo yawe kuolaba yalina evujjo sakojaza babonereza Nyanzi ebyo babinyumizaako na saaliyo naye nemanyi nti ekyange gye nazza babonerezanga Nyanzi ate obanoola waleero abaagala okunnenya abaagala okunsojja ku luwozi olumu bantyamu kuba nange bamanyi sirimwamu ne banoonyayo Nyanzi ne bayitira awo sebwe bali kubeera shokazo babyogeddeko banti aboogezi nti ffe yes historically banange nofuluma mu famire ffe y'amaanyi bigamba abantu ne balowooza kwewaana bwebanyi naye bababulira byafaayo nti obutafaananako mu famire nyingi nti ffe waffe wavayo bakatikkiro 7 okuva mu 1756 paka mu 1888 bakatikkiro ba Buganda bonna babanga mu layini yaffe babanga mu Ssekayima paka ku Apolo Kagwa yamalamu naye sijjagendayo naye ate nze mu histori yange mu bulamu bwange nali nkula nakula nga byonna mmanyi nga byafaayo kubanga olw'ebyobufuzi famire yaffe yali yasiranga olw'ebyobufuzi nze nakula nga taata ali mukomera bamusalira gwakufa olw'ebyobufuzi twakula twesanga mu kifo mwakyolikwota kati bayitayo mu kifumbiro twesanga mu geto so bano Banyanzi bababaziki bayawe bebatesinga ku famire yaffe ng'ekyali watwayo nze namanya byafaayo era nakula maama biyigiriza ngagamba wano mu geto bwoli si kyoli mwali bamaanyi okusinga mu mwali kyanaku timukadi yatugendako nga mukyali naye yatukwasa oyo musajja olw'embeera y'ebyenfuna nze taata nali namulema si lwafujjo ne lwa school fees nankwasa maama ate ne maama naye nemulema nankwasa Nyanzi oyo saamulema. So I can say without fear of contradiction the contribution ya Nyanzi yali y'amaanyi nnyo ku bulamu bwange ffe waffe twakula omuntu tumuyita baaba okulira nga muyita baaba yawe yenguza gye batukuzaamu Nyanzi lwakuba yafuuka kyamaanyi nga mutoni era kyamaanyi erimukwata naye twamuyitanga baaba Nyanzi naye ng'abakasiti bwe yajjangayo ekibooko nga Banyanzi bayize effujjo Nyanzi bwe yajjangayo ekibooko nga tuyize effujjo oba olaba twasobola okusoma si lwakuba nti maama yali atuliko nnyo si lwakuba nti tata yali atuliko nnyo naye lwa musajja oyo Nyanzi kati ate nze personally nze maama yankwasa Nyanzi from senior 4 paka banagenda ku university omusajja oyo yateerera school fees naye yakomaawo yanjigiriza okukola nga ffenna nabagambye mu mbeera ne mukulu wammwe ng'ali molo mbeera ne mukulu wammwe nga mwononefu isu wammwe namujja kuba bamonefu bwembeera ne mukulu wammwe nga muyiiya nga mukozi mwe namujja kuba bakozi abantu batulaba eyo kikuva ku mukulu asooka paka kono ndakisa asembayo basajja bakozi era basajja basakisindiize. It's because of you, sir. And I want you to know that we recognize that, we appreciate that. And for me personally, you took me under your wing. I learned to be a man by watching you. Making a disenungi nyingi. Kale ne muketo n'endigayo n'endala. Naye njagala okwebaza babyonna nti twasobola okuvaamu. Olwaleero tuli wano bino Katonda twadde omukisa si byogedde nga tukuziika. Naye byogedde mu kiseera eky'essanyu nga kino mu kiseera eky'okujaguza nga kino ekyokukyebaliza Katonda. Webale tuwa mukisa okwogerako ebirungi nga nawe bw'oli otulaba. Webale tuba musajja mulungi akwogeddeko nti oli muzibu ye nze baganda bange naye ogyeko pasita ne banjo singa kayagana Nyanzi. It is very hard to live with Nyanzi, but it is impossible to live without Nyanzi. I want you to know we celebrate you. And on this day, kabinange nabyogedde bingi nnyo nnyo okubanga olugero muwanvu nnyo
nnyo maama waffe yafa mu 97 abandi twali batunzi ali 15 bubuka kubuzi oyo taxi ndoza bamuleka ino omwaka gumu maama yandika abaana 11 naye Nyanzi n'afuuka maama n'afuuka taata n'atukuŋŋaanya ku kibuga kuno ekibuga okimanyi ku ffenna tewali yafuuka lujuuju ku ffenna teyali yafuuka mwonoyo yezezeka zena nameeka n'enkuko mu baana tukola bavuga okukola ebirungi bingi nnyo nga te kyekiseera bwenabeerera mu baana naye sekube bali tuwakyakulalirako bwe bali kulinginga ba example finally mu byobufuzi nze nali ssaaka lyabyabufuzi nga bwe bawulidde bakadde bange boogera ate abalala temwabawulidde lwamu famire yabapolitisha naye nze nakula maama ngamba nti ebyobufuzi byatuusa famire yamwe okusibira mu ngeto bwe wali ebyobufuzi era naye nabyewala naye buli wobeera ne mukulu wo ng'ate akuinsipayaringa nnyo olaba Nyanzi bye yakola naye yakola bulungi nnyo bingi nnyo byekuyigireko muganda wange bingi nnyo byenkola Nyanzi yasooka okubikola Nyanzi yasooka okuzanya ebikonde mu famire yaffe Nyanzi yeyali asinga eddoboozi eddungi mu famire yaffe nemulaba nti tulina eriyabwe nemulaba nti tulina taxibali oyo yali musician wa famire n'atukoleza kadro yaffe ate inanebbali era yali politician mu famire n'atuinspiringa ate netwajja fene tukikuba nnyo webalire ddala kutandika lugendo luno naye ate nebenayimuka nenfuuka omukulembeze kizibu nnyo abantu okukkiriza bino okunyako nga tezebibagane mu kamwa kange igwe watuyigiriza bino byonna webali kubeera wetowaze challenge me, challenge everybody. Naye ate obwetowaze nange buyingirako nnyo tokola sina mampaati tosobola kunsanga nga nefudde nnyo wakiri obaki. That is the example that we gave. So we appreciate that. Yakwagulu abebaza mwenna okwagala Nyanzi. Mwebale kujagalira muganda wange oyo tatukiridde. Ne mwebale acceptinga nga acceptinga abantu abalala. Bingi nnyo ebibeerawo ensobi zonna zakola jagamba zibireni ebibuuzi ebirungi mumuwe credit because he has been a good man. Naye ate zikitegeeza nti ate okola ensobi kyali wange njakuba kulunga nebaza ttiimu gye tukola nayo bannange mulabanga layiti eshayininga kunze credit yonna mugiwanze ensobi bwe muba temunenyeza Nyanzi munenya Lukongoya bwe muba temunenyeza Lukongoya emunenya abalala bafuusobyazi naye siri malayika ni just representation y'abo abantu bemulaba abafuusobya bemulaba yenze abatemuki bemulaba yenze so mwebale nnyo okutwagala mwebale nnyo okwagalana mwebale nnyo okwagala nsi yammwe temulekerawo tugende maaso mbira nawamunga bagamba muwase bakyala bammwe temuwuliriza abantu ate temubeera na busoboze mu mawanga muze mukiraba nti bwe twabayoga NUP kubanga ndi muganda Museveni gayagalagamba ekyo kibiina ky'Abaganda era nakibuuza abantu bangi nnyo kakati ate bwe yafuna abali buffe bakozesa ate bo ne bagamba ekibiina tekyagala Buganda so Museveni ne banne bakozesa abali buffe sabamubagambye basooke beetiise balondebwa ekiringo kimu tebaba baguze ensi ekirala muwase bannamu kubanga kituweesa ekitiibwa tulina okuvunanyizibwa okuteekawo ekifaananyi ekya Uganda empya nze nabagamba nti abakyala abo bamaanyi nnyo balina influence nnyo byetukola naye kirungi nnyo okuba muno confidence waliwo ekintu kye bayita commitment
ensi tegenda kwesiga emanyi nga temanyi nti waliyo omuntu omu akwesiga n'obulamu bwonna. Tosobola kusuubiza abantu nti ogenda kuyenderera ku nsonga nga tolinayo omuntu osobola kunenerako n'ogenda mu bujjude n'ogenda mu maaso ga Katonda n'olayira kigenda kubeera n'omu. Waliwo ebeera y'ensimbi nange kenyingi nayita muze maze mukyala wange ono tugenda myaka emeka kati kuba mu mwaka gwa 2022 twayagalanira gyemyaka 22 olwaleero wewaawo empeta twazinaalika 2011 emyaka gigenda kubeera 13 mwezi gw'omunana naye temulinda kukola mbaga ya majolobero g'ekitono Nyanzi yakolamu so tolina kukola mbaga efaanana bweti no ne bwoba olinamu gatiro bwe tugenda okusala tuyite emikwano gyo tusisinkane kuba mu maaso ga Katonda embaga erina y'amaanyi ng'eno eya Nyanzi muwase bannammwe ekyo kijja tuyamba okuddamu ebibuuzo bingi nga tufina nakitugedde nze Museveni bwakula omuntu agenda agambe awo Bobi Wine abagira abadibisya simuddamu n'amawugambiseddeeno maama w'abaana so kyemuba mukola tuddemu propaganda w'abantu gwe baleeta nabikolwa muwase bannammwe mubawe confidence ate n'ensi tugiwe confidence omulaba mubibiddeko mutuufu nekyonagengeri gyogenda kakasa bannaddiini abo tibebyogera bituufu nga tosobola nakugenda mu maaso gaabwe n'okubibira eno emuno kuno oba akajagala kugenda erimu enna mikwano gyange kantuleeno eri mutwale nekundaba era nesuuze zikikoze nabulungi nnyo ti mukulu wange obagambye nti kati abadde alemesa abudde mu kkubo kati netegesa te kugenda ku mbaga ya kati ababayabetangi sigenda mwogeraku ediyawe sigenda kwogeraku Bobi Wine sigenda mwogerako dasibayi sigenda mwogerako sigenda balengerako nti kuba abaana b'amanyi embaga sigenda byogerako sigenda byogerako n'omulundi n'ogumu yinza obyogerako ebyokambirize naye kiba kyakitiibwa nnyo mwongera okumanyagana mwongera okufuna confidence abantu bibongera okwesiga naye alemera okwesiga ate mu mbeera eno gye tutambuliramu bakuwamba bakusiba bakutta natolina bwogenda wabuwa munezi gwebadobeera naye wawabugwa muwala gwebadobeera naye infact fena NUP tulina n'ekirowoozo ekyokuteekawo maaso wekingi nti bafusoja oyagajjagana oyagajjagana tugende olekalezi oba tugende muzikiti tunasabako ekeyemulimu okuteekawo ebyuma omuzikiti tugwekumira tubeere sirias embaga ennungi tulizikola mu maaso naye mulage banammwe confidence authority okugamba abaana baffe temugende temutambula nabanammwe nga temubalese bazadde kubamanya kubanga tulina obuvunanyizibwa okulaga generation eddako ekituufu bigambo byange tegenda kuba bingi njagala kuviira ddala waggulu nebaza mukyala waffe majo webale nnyo okugumiikiriza munnange webale nnyo okujja na mikisa webale nnyo okwagala muganda waffe oyo webale nnyo okumugumiikiriza naffe ab'enkugo tetuli bantu webale kumugumiikiriza webale kumwagala njagala obaawagaliza obufumbo obulungi obujjudde emikisa obujjudde okwagala mukama abawangaaze ze tukusabye emyaka 9 neŋŋamba mujanzi kikyalimu ffe tukwagala mu 10 ate waffe tumwagala jjajja fazala maama ayina emyaka 15 akyalimu okyalina okwagala emyaka mingi Nyanzi nosanyusa ensi eri kufunamu bannange mwebali nnyo mwebali ddala kusigalawo nga mukyali bangi nange nesobola okubagamba ebigambo bino
mwebale nnyo kunyuma abasapootinga omukulu gwa Nyanzi mwebale nnyo baonero MPs baffe mwebale nnyo bannange kukyanga tekulwawo ne baba mukyaliwo bafuuso kyaffe you make the family grow bigger and bigger and bigger mwebale nnyo mwebale ddala yes bagamba any to be to the family yes to the family ate tugende maaso gakufuuka family kati bamanyinga mwana ewabakatana bamanyinga mwana ewabalongo yabamanyinga mwana namwe njagala ewabuli bamanyinga mwana ewaffe bamanyinga abaana tubondinge more and more and more tutuuke mu Uganda empya nga tumanyaganye ate nga buli mufumbo ate nga buli omu ali molu awo Uganda ereke tubonere nga temuli byakuba temuli byakusosola temuli byanguzi era okisiikira kakati ngambira ddala waggulu saba nozikiriza efasireti bakiyabaguzikakakano banyekayitanize bajakirize naykiriza abantu bagere kubuziba President wange abageni bafemina banambi mabuze balamusiza era bebaza okutuula okutuusirizera kino kyonna kyama nina ekintu kyokuagala okwebaza njagala kwebaza okutubonera awakaawo tubeere bagere singa sigo tetwandifulirawo era lwe yakutwala nokuwalabula paka eyo yonna wadde mwami wange yali mulize akkiriziganya naawe nangula ettaka eryo naye singa si tetwandibaddewaabo gwebale njagala nokwebaza kunzigulirawo enjubuyo ebiseera bye nabeeranga oluku tewakiyamani yatenebabange ebisala webale kutamboowa n'omukyalawo n'abaanawo ebirala tebagamba nga tuli ffekka bwabudde kyamani tukwenyumirizaamu bajjo tukwenyumirizaamu webale obuwabuzi webale kutuparentinga nakutubeererawo mikwano gyaffe fyonna balagaliza egendere n'obuyinya mulaga tugenda lingi nyongabina bagambe bannange tisinga nayogedde ngaoli mukyali ngaoliawo nayogedde ebintu bingi nnyo wakunakukaluno so much to talk about that man. For example, buli mukwano gwange gwebaddenga naye ne muleete waka Kanyanza oyo mufuka mutomanyiza Kanyanza mwekaminga kyekimu ate kabakola ensobi amutakukira kyekimu nga n'emigga agijjayo kubira ddala dda kufanya bezi bamaster paroti basizamaani bakucamaani nga ne bebasiriwo bajja ne emmere ya chairman ebirawo gyebagwamu buli kimu webale nnyo muganda wange we appreciate that nga ne bebanjagalanye ne bacakinange oyo peacemaker bingi nnyo naye kakomaawo. I just want you to know we recognize it, we love you, we appreciate you, we salute you, and we know that one day we will make you proud. Mukama ketekerezo saba kupete tusikiaoko chairman asante tufanaki oyabo chairman yangu ekono when you live of my living flesh of my flesh love of my life I take it forever. byebyo ebigambo bya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine byatuwadde eri omukulu chairman Nyanzi muntu wa watu nga musibirira entanda era nga omukolo kutambudde bulungi wamma ogw'essanyu ogw'emirembe era ogw'omuwendo buli kimu kitambudde nga bwe twakisuubira ate n'okusingawo era nga omukolo kati keguwedde sawa ya kuzoganya nga chairman Nyanzi muntu wa watu bwe yatugamba ne President atusabye kimu nti gwe wenna gy'oli
ng'olina omwana w'abandi mukube empeta. Era oba tonnafuna funa omwana w'abandi omukube empeta, omukube ekidaala kadaali, ebyenda bimwetokote, kubanga tulina okuba na bannaffe nga bali na confidence muffe, nga bakkiririza nti bali wamu naffe, nga bakkiriza nti nno tuli ba muwendo nabo, nga bakkiriza nti Uganda yaffe ffenna. Era baganda baffe abo tusobole okutambula nabo mu mukwano mulungi, mu mukwano ogw'enjawulo, nga tukwatagana kitole, nga tubondinga wamu, nga buli kimu tukitambuza bumu, nga famire zaffe zeemanyi bumu, tujja okuweebwa ekitiibwa, tujja okutambuza Uganda eno n'abantu okwongera okutwesiga nga balaba bwe kitukola, bwe kitukwatako tukitambuza bulungi. Kale mbaagala nnyo mwenna abaliko, mwebale kubaako. Omukama Katonda Dondalo gwe bannamugereka gwe nsaba bankuumire, tujja kuba tuddamu. Batayi mweraba.